amawulire agava iwaffe waka Emengo munnange tegasanyusa. Katikkiro Charles Peter Mayiga alina obubaka bwe yayogedde ng'obubaka buno bulabikanga obugwana His Excellence okuddamu okulinnya mu Bulange Emengo. Oba ye ngaani? Katikkiro lowooza gw'osoose oba gwe asembayo? Naye bannange abantu beewadde eddembe, naye mulimu obuntu bulabanga bwewadde eddembe. Naye Katikkiro Charles Peter Mayiga mukama waffe, nawe emyaka gye tumaze nga tukutwala nga Katikkiro waffe emyaka 11 bannange weewadde eddembe. Ddembe lisusse bannange, tukkirize bannange, eddembe lisusse kuba azimanya ate ggwe gy'ovudde obusungu gy'obujja obugamba His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nti ate toddamu kujjaamu wano mu Bulange. Ebulange baali bagobyani nga mwaniriza buli omu. Ssaabasajja Kabaka nga yaniriza abavudde wano abavudde ewa. Kale kwegamba ebigambo ebyo byangi baatuteseeko ne question mark ku mitima gyaffe era n'ebibuuzo bingi, naye katusabe bireme kubanga bya just wabula tumanye nti bigambo bituufu. Manye abaana bo balabira waggulu. Abaana bo balaba kubanga tewali wava mukka nga tewali muliro, era ewava omukka ssaawa yonna omuliro guba weeguli nga gunaatera okwaka. So abaana yaba bakulabye nga walina we wabyogedde, tukusaba tukutegeeze nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mwana nzaala ya Munnayuganda. Abamu bemukkiriza nabo munnange tebamanyi na bya buwangwa. Abamu bemukkiriza nabo munnange beenoonyeza byabwe bajja kubba wano, tebalina kirungi kye bajja tuleetera okuggyako okubba ebyaffe bye baasangawo. So bwe tuwulira nga mukama waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga nga waliwo oluvuuvumu olugamba nti ate gwe oyagala okulemesa omwana wa Nambi His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bakukwata bukwasi kufurayi ya mpale n'okabanga akabizi. Tugamba lwaki Charles Peter Mayiga agenda mu maaso n'okulemesa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okujja mu bwakabaka bwe. Bannange obuwangwa nga bunyuma, buli omu yeetaaga buwangwa. So bye bigambo ebyo ebivudde ewa mukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ategeezaako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi obutaddamu kulinnya Mengo. Naye abaana bo bamulazeeko wawalina okukoma era bamulazeeko ki kyalina okukola, era ne bamugamba afe ku bimukwatako oba Mmengo emulemye agambe Ssaabasajja Kabaka amukyuseemu nga Mathias Mpuuga Nsambawo bwe yawummuziddwa ku Leader of Opposition, enkolagana n'esigalawo n'asigaza ekitiibwa kye. Bannange byetwagala tetwagala njawukana, tetwagala ki, twagala Ssaabasajja Kabaka waffe. Yes, nze Bukenya Moses. Olunaku olwaleero ndabye ekiwandiiko ekifulumiziddwa radio ya CBS, naye byonna musobola okubikola, naye kyetwagala okubagamba Mayiga muzanye emizannyo mingi nnyo awo Emengo nga ffe abavubuka ba Buganda tusirise tulinga nga abatabalaba nemwe kyemuba mumanya tubalaba. Tosobola kuddira n'ofulumya kiwandiiko kifaanagana weekityo. Kenya Moses, olunaku olwaleero ndabye ekiwandiiko ekifulumiziddwa radio ya CBS, naye byonna musobola okubikola, naye kyetwagala okubagamba Mayiga muzanye emizannyo mingi nnyo awo Emengo nga ffe abavubuka ba Buganda tusirise tulinga nga abatabalaba nemwe kyemuba mumanya tubalaba. Tosobola kuddira n'ofulumya kiwandiiko kifaanagana weekityo n'ogamba mbuno enkuuka yafuukidde eddala ya byabufuzi, kafuukidde eddala kadala ka byabufuzi. Kati mwe mulowooza ffe abaana ba Buganda bwe tuba tetusobola kwegazanyiza mu lubiri lwaffe olwa Buganda tugende mu lwawo wajja tuba tubikolera. Twagala okutegeeza abantu b'Emengo, we mubeera mumanyi nti mwakwatibwa ne mutandika okukolagana ne Ssaabatemi, asse Bannayuganda, atulugunyiza Bannayuganda, asiye Bannayuganda,
atadde bannayuganda mu bwavu, ataddewo embeera embi yonna mu bannayuganda nga mumanyi kakati mugenda tandika na tulumba physically mwe mumanyi mwatugonza, mumanyi mwatufuula ekitategeerekeka. Kabaka waffe mwamukwata ne mumuwamba takyasobola kwetegerera nga muntu. Naye twagala okubabuusa temugeza ne munyiga epensi ejjamu ne mutandika okutulumba direct. Tuyinza oba nga tubadde tusirise ebbanga eddene ng'abavubuka ba Buganda. Katikkiro Peter Mayiga we wajja kuwa Katikkiro wajja ne mission ennene ze twamanya era ne tusirika. Bwe watuuka Emengo wasooka kujjawo bibinja by'abavubuka ebyaliwo Emengo nga Nkoba za Mbogo, bibinja bingi ebyaliwo awo ebyali bikiikirira Obuganda. Walijjawo byonna n'ojjawo bavubuka ba bodaboda abawerekeranga Ssaabasajja Kabaka ng'atambula, watendika okuteekawo Ssaabasajja Kabaka natti waba agenda okutambula gwalina okumuwa puroguramu y'okutambula. Naye twagala okubabuusa mufulumiza ekiwandiiko ku nkuuka nga mwekwese emabega wa CBS. CBS terina kyesobola kufulumya nga CBS kuba eri leediyo yateekebwawo Buganda. Obudde buno puroguramu za Buganda zonna ziripootinga eri Peter Mayiga eyefuula kamala byonna nga te tolina byomala, tolina byosobola kumala gwe Mayiga nga tugambye muno tutandika okussaako embeera kubanga wadde wajjawo ebibinja by'abavubuka Emengo naye tewatujja mu Buganda. Ffe tuli bavubuka ba Buganda, tuzaalibwa mu Buganda, bajjajja baffe ba Buganda, buli kimu tusibuka mu Buganda. Era tosobola kumalawo Buganda nga gwe wolooza, ate tosobola kunafuya Buganda yadde n'omulundi n'ogu. Mwerimbise mu bintu bingi ebikakkanya kabaka waffe, mumutadde wansi, mwagadde okumufuula ekisiimuula, mukoze buli kimu. Kati olw'okuba mmwe mulabye nga tusirise mulowooza mwatumala ffenna buvubuka mwatumalamu amaanyi. Naye twagala okubuulira Mayiga nga tonnavaayo kusazaamu kiwandiiko CBS kyekedde neefulumya olunaku olwaleero, mugenda kumanya nti ate Buganda erimu abavubuka eŋŋwaŋŋuli ezisinga. Era njala okukunga abavubuka ba Buganda kati ekiseera tutandika okutunuulira ensonga z'Emengo ng'ekyomugaso. Kabaka yavaayo n'akola statement n'agamba tetubongoota, tubongoose ne tutuuka ne ku level y'okuba nga basobola okuddamu okutandika otugoba mu Lubiri. Nga bwe mubirabye olwaleero, manyi abasinga temufuddeyo kubiwa attention, aba temunnabiraba, ne mutandika okunoonyerezebwa, okunoonya ku kiwandiiko ekifulumizibwa leero nga bagamba bwe embeera eyaliwo mu Lubiri ey'okuba nga abantu babanja pulezidenti waabwe kyali kimenya amateeka, kyali kiraga obusiiwuufu bw'empisa. Kati Kyagulanyi abantu baba tebasobola mubanjiza Mengo bamubanjizeewa nga mumanyi walala yonna bamugana okuyimba nga wali wokka wasobola okukwatira omuzindaalo ne watabaawo afuguma. Kati muba nga nammwe mulimu mulukwe lwakubanga mulemesa Kyagulanyi kuyimba, mwagala alage ekitegeeza mwagala mugoba mu Buganda, ate nga Muganda talina walala gy'asobola kulaga. Ffe batambula nabo tuli Baganda. Mulaba Kyagulanyi asobola okuva n'agenda mu Region ne bamwaniriza nnyo, n'agenda mu Busoga ne bamwaniriza, n'agenda mu Western ne bamwaniriza. Twagala okubagamba Mayiga muzanye emizannyo mingi nnyo awo Emengo nga ffe abavubuka ba Buganda tusirise, tulinga nga abatabalaba ne mmwe kye muba mumanya tubalaba. Tosobola kuddira n'ofulumya kiwandiiko kifaanagana weekityo n'ogamba mbuno enkuuka yafuukidde eddala ya byabufuzi, mbu kafuukidde eddala kadala ka byabufuzi. Kati mwe mulowooza ffe abaana ba Buganda bwe tuba tetusobola kwegazaanyiza mu lubiri lwaffe olwa Buganda tugende mu lwawa wajja tuba tubikolera. Twagala okutegeeza abantu b'Emengo we mubeera mumanyi nti mwakwatibwa ne mutandika okukolagana ne Ssaabatemu asse bannayuganda, atulugunyiza bannayuganda, asiye bannayuganda, atadde bannayuganda mu bwavu, ataddewo embeera embi yonna mu bannayuganda nga mumanyi kakati mugenda tandika na tulumba physically. Mwe mumanyi mwatugonza, mumanyi mwatufuula ekitategeerekeka.
kabaka waffe mwamukwata ne mumuwamba takyasobola kwetegerera nga muntu naye twagala okubabuusa temugeza ne munyiga epensi ejjana ne mutandika okutulumba direct tuyinza oba nga tubadde tusirise ebbanga eddene ng'abavubuka ba Buganda. Katikkiro Peter Mayiga we wajja wa Katikkiro wajja ne mission ennene ze twamanya era ne tusirika watuuka Emengo wasooka kujjawo bibinja by'abavubuka ebyaliwo Emengo nga Nkoba za Mbogo bibinja bingi ebyaliwo awo ebyali bikiikirira Obuganda walijjawo byonna n'ojjawo bavubuka ba bodaboda abawerekeranga Ssaabasajja Kabaka ng'atambula watendika okuteekawo Ssaabasajja Kabaka natti waba agenda okutambula gwalina okumuwa puroguramu y'okutambula. Naye twagala okubabuusa mufulumiza ekiwandiiko ku nkuuka nga mwekwese emabega wa CBS terina kyesobola kufulumya nga CBS kuba eri leediyo yateekebwawo Buganda. Obudde buno puroguramu za Buganda zonna ziripootinga eri Peter Mayiga eyefuula kamala byonna ng'ate tolina byomala tolina byosobola kumala gwe Mayiga nga tugambye muno tutandika okussaako embeera kubanga wadde wajjawo ebibinja by'abavubuka Emengo naye tewatujja mu Buganda. Ffe tuli bavubuka ba Buganda tuzaalibwa mu Buganda bajjajja baffe ba Buganda buli kimu tusibuka mu Buganda era tosobola kumalawo Buganda nga gwe wolowooza ate tosobola kunafuya Buganda yadde n'omulundi n'ogwo. Mwerimbise mu bintu bingi ebikakkanya kabaka waffe mumutadde wansi mwagadde okumufuula ekisiimuula mukoze buli kimu kati olw'okuba mmwe mulabye nga tusirise mulowooza mwatumala ffenna bavubuka mwatumalamu amaanyi naye twagala okubuulira Mayiga nga tonnavaayo kusazaamu kiwandiiko CBS kyekedde neefulumya olunaku olwaleero mugenda kumanya nti ate Buganda erimu abavubuka eŋŋwaŋŋuli ezisinga era njala okukunga abavubuka ba Buganda kati ekiseera tutandika okutunuulira ensonga z'Emengo ng'ekyomugaso. Kabaka yavaayo n'akola statement n'agamba tubongoose ne tutuuka ne ku level y'okuba nga basobola okuddamu okutandika otugoba mu Lubiri nga bwe mubirabye olwaleero manyi abasinga temufuddeyo kubiwa attention aba temunnabiraba ne mutandika okunoonya ku kiwandiiko ekifulumizibwa leero nga bagamba bwe embeera eyaliwo mu Lubiri ey'okuba nga abantu babanja pulezidenti waabwe kyali kimenya amateeka kyali kiraga obusiiwuufu bw'empisa. Kati Kyagulanyi abantu baba tebasobola mubanjiza Mengo bamubanjizeewa nga mumanyi walala yonna bamugana okuyimba nga wali wokka wasobola okukwatira omuzindaalo ne watabaawo afuguma kati mubanga nammwe mulimu mulukwe lwakubanga mulemesa Kyagulanyi kuyimba mwagala alage ekitegeeza mwagala mugoba mu Buganda ate nga Muganda talina walala gy'asobola kulaga. Ffe batambula nabo tuli Baganda mulaba Kyagulanyi asobola okuva n'agenda mu Region Ndala ne bamwaniriza nnyo n'agenda mu Busoga ne bamwaniriza n'agenda mu Western ne bamwaniriza n'agenda mu Northern Uganda ne bamwaniriza naye lwaki wano mu Central wano ewaffe we tuva wano mu Buganda mumusinga oteekawo embeera mmwe abaali badde batusuusuute nnyo abaali badde batuwanika ennyo lwaki mukkiriza okukozesebwa nakyemalira olw'obusente bwabawa olw'obuntuntu obutono bwabawa n'abalimba n'obuyumba n'abalimba n'obumotoka n'abalimba n'obusirikale bwabawa. Katikkiro Peter Mayiga oba tonnasazaamu kiwandiiko kimufulumiza leero tugenda tandika okwekalakaasa nga ffe abavubuka ba Buganda kuba ssemateeka etuwa olukusa okwekalakaasa tugenda tandika okujja Emengo ku Lubiri zonna embiri zonna tugenda tandika ozeekalakaasizaako nga tudimandinga kabaka waffe okuteebwa nga tudimandinga ne Mayiga awumuzibwe era eyo hashtag njagala okutandika na leero Mayiga agende kuba siye Katikkiro waffe eyalondebwa kabaka ne bajjajjaffe oyo ye Katikkiro eyalondebwa Museveni ajja nafuye Obuganda. Njagala vidiyo eno mugitambuze etuuke ku Mayiga oyo si Katikkiro waffe webale nnyo. Obwo bwe bubaka obuvudde mu bamu ku balabye ensonga ya Katikkiro Charles Peter Mayiga era ne bamuweereza. Tusaba Mukama waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga
obubaka obulisiivinge ate obeeko ekyenjawulo ky'obukolera. Kyetuyinza okukusaba nga gwe mukama waffe, tetugenda kutyoboola olw'ekitiibwa kyo, ne tukusaba ebintu obitunulengamu bulungi. Omala obitunulangamu ate nabyo obyogere nga bw'obuulira bw'obyagala, kasita olaba nga tebikuweebuula, tebikuggyaako kitiibwa kyo, bikulekera ekitiibwa kyo nga kitaffe Katikkiro Charles Peter Mayiga, ate n'obuvunaanyizibwa Ssaabasajja bwe yakuwa obunene obuyitirivu bwe butyo. So oba olina okukola ebintu ebikuweesa ekitiibwa, ne tugamba nti tweyanzizza. Nga gwe mukama waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ekitiibwa kyo kyonna ky'olina, twongera okujjukiza bannayuganda nti ate oli wankizo nnyo ku ggwanga lino, era abantu bangi abakutunuulidde akutaddeko amaaso, abalaba nga obatwala mu maaso. Ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino okutambulira wamu, tusuubira nti mukama waffe Charles Peter Mayiga be boogera si biri, era tukulinamu essuubi lingi, era tumanyi tujja kutambulira wamu, anti agali awamu ge galuma ennyama.